Okay, nkwaniriza nnyo ku Big Brother Uganda. Webale kutulaba, webale kutugoberera. Nze Big Bro Jamal, Osida Bonchalo dali ku kamera, gwe omugoberezi waffe yonna gy'osinziira mu bitundu ebyenjawulo mu nsi ez'enjawulo, oli wa mulembe nnyo, nate tukwebaza ate tukwegayirira okwongera okwekuumira ku mukutu. Tuba tunyumyamu ate nga tukuwa ensonga ez'amakulu. Olwaleero nzize kwogera ku mubayita wana Uganda babayita ba Sekadama ne nabala bayita ba Nakadama. Nenze nno kifunza bwenti ntize kwogera ku Baganda baffe abagenda Bulaya ne bakuba ebyenjawulo onadala museza abawarabu ne bannyinaffe abagenda Bulaya ne bakuba ebyo museza abawarabu. Ensonga eri etya? Kakati gwe nakyejwe naawe Sekamatte mwagenda ebweru. Sekamatte wava wano ne sente ezakutwala ebweru bakusondera nsondere. Ne basonda Baganda bo bakulu bo ne basonda mikwano gyo ne gisonda kuba waito ina na passport. Nofuna passport nayo bakusondera nsondere. Naye n'omaliriza ng'okoze eki ngo mukatonda akusaasidde n'ogenda oli Saudi Arabia, ogenze otuse Dubai, oli Qatar, otuse Oman, ogenze South Africa, oyiseemu ogenze Japan, oli mu kunoonya spare oyina engeri gy'otandise okuyingira mu bantu abo. Naye amazima ga Katonda mu ggulu ewaka weerabidde engeri gye walekayo. Nkimanyi emboozi eno musobola okugikyusa n'efuuka ya bikukujju. Mwe mumanyi naye nga njogera nsonga. Bw'ogenda bwe wava e Uganda ng'ogenze ewaka toyina wadde kye walekawo. Abamu batunda na busimu bwabwe ne zi TV ne bagamba leka basaddaake bakuŋŋaanye 5 mpaka we bakuweereza milioni 7 oba 5. Milioni 5 process ya wano kugenda ebweru ziba ziweddewo ennaku zino. Obeera n'obukadde 3 n'olyoka ogenda ebweru ku kyeyo. Kubanga nno ogenda wano Dubai wa milioni 1.8 naye ate olw'okuba nti waliwo babulooka booteekamu nga tobimanyi mu buli ngeri yonna baba balina okukuba milioni 3 ku 4 bw'agenda e Dubai. Ogenda Saudi Arabia, ogenda Turkey milioni 4 naye ng'olina kufulumya 7 oba 6. Otegedde? Kati kiba kitegeeza waliwo awo wakati babulooka. Naye kati Sekamatte ekikutuuse Bulaaya oba ekikutuuse eyo ku byeyo mutandika okwekubya ebifaananyi, otandise ofunamuko kasente, otandise n'ogenda n'ogula engatto ya $10. $10 gye mitwalo 36 wano e Uganda. N'ogula engatto ya $15. Oyagala gula ngatto ya mitwalo 5 wano e Uganda. Olw'okuba otandise okolawo obusente, weerabidde gye wava brother. Weerabidde gy'olaga brother. Kiki ekikuguza engatto eyo ng'ewaka walekayo ebizibu? Lwaki tokola nteekateeka eraba okuŋŋaanyiza otya emitwalo 3 mu mwezi oba mu mwaka 3 buli mwezi, ezo $10 obeeko n'ettafaali ly'oleka ewaka neweezimba. Muganda wange gwe bayita Sekadama amalala gassa kuba ffe byonna tubikoze. Ne tolina ky'oyinza kutugamba. Ate e Kampala abaana boolaga be basinga. E Kampala abaana gwe boogezako okulaga ku social media, ogezako okulaga ku Facebook, okuba ebifaananyi n'ogenda ne beteeka ku Facebook n'olaga engatto ez'akabi n'olaga ennyumba ez'akabi, which is not the case. Si bwe kiri kuba social media eri ya bikukujju bweti. Ereka reality n'ereeta fake. Okitegeera? Kakati gwe muganda wange amagezi nkwagaabuwa. Ebintu ebirirakiza sooka obyesonyiwe. For the first 2 years zoli ku kyeyo. Bw'obanga oyagala sente y'ekyeyo gifunamu. For the first 2 years sooka ozibirire. Omanye nti ekituufu kiri nti nali nsula mu kazigo ka mitwalo 12 oba 15 ate bansondera busondeza okufuna passport. Sooka okiryalinga aba passport kuba tonnabasasula. Bw'omala okiryalinga be mwajjako amabanja. Mama wa ayina sente ze yeewola, taata ayina sente ze yeewola, ne muganda we yeewola sente. Kadi ya pichipichi waliwo agirina yamuwa akakadde.
tonakajjayo naye otandise gulangato ya mitwalo 3 mbadde nkusaba emyaka gy'olimu oli mu myaka 25 35 enamba esinga muli mu myaka 25 kwa 35 awo wakati awo webali ettake Saudi Arabia, Oman, Dubai awo soko ofumitiriza ogambe singa mutuufu mba nfunye omukisa omulimu gwokola bwakakadde ate woli sulira bwerere kwa example mulimu abasulira obwerere ng'ofuna kakadde mulimu abasulira obwerere ng'afuna kinaana mulimu abasasula afuna akamu ekitundu ng'asasula wasula mulimu afuna millions 2 ng'asasula wasula kubanga eyo gye mulinga abali mu ssomero musula mu ddeeka abasasula mu biyumba abasasula mu bagagga kubanga nze nkimanyi bulungi nnyo mumanyi bulungi nnyo bagayi banga bali e Mayfair e South Africa mukimanyi embeera y'Abannayuganda mumanyi bulungi nnyo abali e Dubai mumanyi embeera y'Abannayuganda Dubai wetutuukira mumanyi bulungi nnyo abali ettaka abali Japan mumanyi bulungi nnyo we musula ku buddeeka kiki ekikweta osula ku kaddeeka naye kiki ekikuleeta amalala ku online ate nga Uganda tonaba kusasula n'amabanja gakutwala tiketi tonagisasula gimalayo oli mu myezi 6 otanze kuba bifaananyi ku Facebook nakulagana mbeera gy'olimu soko saving sente soka weefiirize omanye nti Uganda waliyo ekyokukola ogenda okukoma wano e Kampala nga abaana bali wala ng'abaana bali biwanvu nga baakuleka dda lwaki obadde olaga nga toya mitwalo 37 wadde olaga ogula olugoye lwa mitwalo 4 lwa mitwalo 5 eyo ate wano e Uganda emitwalo 5 n'ogenda mu kyalo obaako n'ekyogatte bayirawo emitwalo 5 gikyagula ekibanja okyagula ekibanja mu kyalo oba akakadde kiki kiggana okugenda okugula ekibanja sente zisige ewaka komawo ewaka mu myaka 3 ojja kumbuulira nti Big Bro yaŋŋambanga bw'ati emyaka 3 ojja kuba omaze kyofunye gwe nakadaama kati gwe gwendiko kati gwe mwannyinazi wava wano olina abaana 3 oli maama oli senga oli mukyala gundi olwedde otambudde ogenze nnoonya bulamu nawe otandise kudda ku Facebook otandise kudda ku TikTok otandise kumala budde ku social media eno abaana be walekayo bakula emyaka 3 nkukakasa omwana gwoba waleka nga alina emyaka 5 aba alina 8 abatakuze aba musajja mukulu na mukazi mukulu kiki nnyo ekikutta mu butuufu nga wava wano nga bakuyita maama olina abaana 3 kyokka nawe oli ku TikTok kiki ekikuteeza ku TikTok n'okunamira abantu kimanyi mwe banakadaama temubyagala naye mbabuulira mazima naddala mu abakuzeemu kubanga waliyo n'omwana omuto gw'osobola okulaba ng'ali eyo akuba kyeyo naye ng'aleeta kunamanga tali kubanga olaba bino ebintu bya social media bikula abaana baffe bagenda bisanga social media takaddiwa social media tavaako basikayo muganda wange Douglas lwanga mumumanyi alina akantu ke yatugambye basseyo akafaananyi ke emabega emyaka giringa 15 naye nyini neyeebuuza n'agamba bannaye social media etereka newoba okunamya olwaliro mu 2035 bajja kukajjayo ng'omwana wo mukulu oswale nno olaba amawe mukolano amamukolano ng'ate byo biwanvu ndoza tujja batukyusizaawo ne digiti nga zikyuse tetukyali mu bino simanyi biki nga bukasuka walinga okunama kyokka ofuuse jjajja okitegeera kati mwannyinazi akalowoozo mbadde nkusaba obudde nga woobwewa ng'oli ku TikTok tulweyo scriptinga akantu ng'okimanyi osobola obeera eyo ebweru n'owandika zi movies zo essimu gy'okolerako TikTok esobola okukola business n'okola YouTube essimu gy'okolerako TikTok esobola okukola business ku online eyo essimu gy'okolerako TikTok kuba mu kifo ky'okola TikTok tandikawo YouTube channel zino sene za YouTube channel nyanja tebakulimba mu basobola zimalawo tandikawo YouTube channel
mu kifo ky'okwerega n'okunamira abantu n'ozina ebizinazina n'obeeraawo nga wena weeweebuula weemalamu kyokka oli mukazi mukulu wava wano olina abaana 3 naye kale otandise kukola bintu bitajja mu myaka gyo ebyo birekera abaana ba myaka 12 myaka 10 15 okitegeera muganda wange kansubira akalowoozo kange mukatutte webale nnyo webali ddala kundaba webale kungoberera webale kumpuliriza weyongere kubanga nkyakuwabula nkyayagala oleme kugwa mu bunnya ebintu bingi tubiyiseemu bulamu bw'ensi eno omuliro amagezi muliro bwe gugwe wa muno osobola okugujja ewanne bakuume atakumira mbeera nze Big Bro Jamal.